Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katamanyi okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Omuwala gwe nasooka okubeera nga neewuunya olw'embeera abantu gye baali bamulabamu n'okubeera nti yawangaala nga yekka ebiseera ebisinga, nali ntandise okumusemberera. Twali tutandise okubeera nga tugaziyagaziya ku mboozi, era munnange awe nafunira omukisa okumanya erinnya lye nga yali amanyiddwa nga Siteera Yiiya. Yiiya ono twanyumya ebintu bingi n'ebyali bikwata ku bulamu bwe. Omwo mwe nategeerera nti bakama be baali baamukugira okubeera nga addako ewaabwe, era nga yali akungulidde ddala emyaka 3 beddu nga taseguka mu kitundu ekyo. Yambulira engeri gye yaggyamu ku mulimu ogwo mu mbeera eyali ey'okumusendasenda nti yali wa kukolayo kaseera, naye ate ekintu ekyagenderera ddala akagenderere okutuusiza ddala we yafuuka owaayo ow'enkalakkalira. Ku bimu ku bikwata ku mulimu kwe yali akolera waaliwo ebintu bingi ebyali binneewuunyisizza, nga muno mwe mwali okubeera nti baalina ekyuma ekyali kikola ekiro lwokka ate nga gye kiggalirwa maneja yekka so n'omumyuka we be baali baggulawo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula Yiiya mujja mu nvuba. Yayongera nti lumu maneja yamuyita amuyambeko. Baba basitula akasawo, obuwunga ne bwekubira ku ludda olumu n'akwata ku kintu ekyakwayakwaya ng'ebipapula, nti ate olulala olubaati lwa bbuutu ya mmotoka lwakwagula akasawo ke ne kaggyako akatuli. Yalaba ensonda eringa ey'olupapula olukomola obulungi ng'esoomyawo aweenena. Bwe yalaga maneja kye yali alabye, mukama we yeecwacwana bwecwacwanyi nga bw'agamba nti abakozi b'ekiro baali bakyejo era nga baagala kuboonoonera mulimu nakatale okuddira obuwunga obusennyente obulungi obukanse, ate bo ne beeteeramu empapula. Ko ye nti, aha, bano balimba, tujja mala kukwataganamu. Okuva olwo baali tebaddangayo kumusaba buyambi. Wabula ng'ekyasinga okumwewuunyisa y'essaawa gye baali bawa buli mukozi ow'eddaala erya waggulu aleme kutuuka kikeerezi ku mulimu. Essaawa eno yali ezzibwayo ku buli nkomekkerero ya mwezi enyoolebwe n'okutuusibwa omukugu waabwe. Yali ssaawa ntono naye ng'ezitowa nnyo, era n'ambuulira nga bakama baabwe bwe baali basobola okumanya ebintu byonna omukozi waabwe by'aba ayogedde. Konze nti, batya? Ko ye, gwe vva ku basajja bali, buli ky'oyogera bakimanya ne bakikugamba okuggyako mpozi ng'okyogedde onaaba olwo lwe batakimanya, kubanga waliwo bye twabageya nga tunaaba n'omuwala bwe tukola ne batabimanya ate nga byali bikulu nnyo. Naye oba balina ekibabuulira oba mayembe simanyi. Konze nti, bwe gaba amayembe kirungi. Ko ye, kitya? Konze nti, kubanga kati ogategedde bwe gatya amazzi, bw'onaabanga ogenda okuboogerako nga weebundugulira amazzi. Ko ye nti, ono naye gwe bannange ky'ogamba nti naatambulanga na nsuwa z'amazzi. Nalina ebirala bingi bye nali nkyayagala okumubuuza, naye ne ntya okwongera okumukemekkereza nga ndowooza nti yakeekanga olw'okumubuuza ennyo ne yeekengera. Bwe ntyo nakyusa emboozi, era waayitawo ekiseera kitono omugenyi n'akyaluka. Yayita mmanju mu kakomera gye yafulumira ng'ajja, ne mmusanga ku kaguudo akaaliyo ne mmuzzaayo. Wabula yansaba nneme kumutuusiza ddalaka, naye mmukomye ng'ekyabulayo akabanga. Bwe namubuuza ensonga yanziramu nti yali tayagala kunzaalira mberebezi, anti nga bye yali ambuulidde nange nali mbiwulidde. Bwe namutuusa we yaŋŋamba okumussa ne musiibula, era ne ŋŋenda nga neebuuza ekyali kibaloopa. Yali laadiyo eweereza n'okukwata ebigambo, naye nga laadiyo nabakyeyi esobola okukenga buli omu gy'ali. Naye oba nga teyali laadiyo kyali ki? Ekintu kino kyali kyetaaga okusensereramu ddala, nkifumbiikirize kabe kasinge nga kinzuulira n'ebyali bikootedde
anti nga ne gye nali nzijiridde nali nkyakubye ebbusu. Waayitawo ennaku ntono yiiya n'ajja ewange. Yantegeeza nga bwe yali omweraliikirivu ennyo olw'ebintu bye yambuulira nkalowooza nti byali byakumusuubuzaako ddiba ku mabega nga bakama be babitegedde. Namugumya nga mutegeeza nga nze bwe nali siraba kikulu nnyo mu bye yambuulira. Yanziramu nti obanga nze nali sikiraba ye yali akiraba. Yayogera bino ng'ebiyengeyenge bitengeetera ku maaso ge. Omwezi gwali gusigaddeko mbale guggweko, bwe ntyo ne mmalirira okugeza mbagirawo pulaani yange gye nali nteeseteese. Natandika okumupiika omwenge nga nange bwe neefanaaniriza nga muwereekerezaako egy'akafubutuko so nga mmuguya nze nnywa nsimba amannyo. Yatandika okucamuka n'okwogera ebitammuka. Nalaba atalaggidde ddala n'okuloolaaloola ne mmusemberera ne mmwenyigirizaako nga bwe mmukwata omukono ogwaliko essaawa. Nagisumulula mpola mpola nga bwe ngitendereza n'okugiwaana. Ddaaki nagiggyirako ddala wabula ne mmala akaseera nga nkyagibongera mu ngalo okutuusa munnange otulo lwe twamutema. Nagitwala mu kasenge omwali ebyuma byange ne ngisumulula nga bwe ngyekebejja n'okugyekenneenya. Bye nalaba munda byammatirizaawo ng'eno bwetaali ssaawa ng'essaawa eza bulijjo. Yali ejjudde obujoogijoogi naye ekyantanduuza emmeeme n'okunkubya entunnunsi ez'omujjirano ng'ezimbuukamu ke kasanduuko akanyiikuuli akaali wakati. Nasooka ne neetegereza ensiba yaako muli n'oluvannyuma ne nkasumululamu. Omutima gwabuuka amakko. Munda bwe neetegereza mwalimu akuuma akakwata ebigambo. Nakaggyamu akatambi okukwatirwa ebigambo ne nkoogeza. Kyamazima yiye yali mutuufu okweraliikirira kubanga buli kye twakoonako nga tunyumya kyaliko. Amagezi ganneesiba. Mu kiseera ekyo saalina katambi kange keereere kenkana nakaaliko bigambo ne kembanzizaamu ate nga ne kali okukazzaamu nga bwe kaali nga n'ebigambo kwebiri oba obutakazzaamu kuba kusimira yiiya ntaana kabe kasinge nange. Ku nkomekkerero nasalawo nkasanguleko busanguzi bigambo nkazzeemu era ekyo kye nakola. Okukasangula kwali kuyisa mukka mu kisero naye okukazzaamu kwali kukanira n'akatuyo ne kanzika era singa saalina byuma bingi nakufuba kugerengetanya akantu kaali kannemerawo. Bwe namala okuwangawanga essaawa ne nzisa ekikkoowe era ne ngikomyawo ne ngizza we nagijja. Nazuukusa munnange ne mmuzzaayo ewaabwe. Ebbanga lyonna lye namala mu kkubo nali ndowooza ku kyama ne bye nali nvumbudde. Kyali kyama ki era nga kyekwanya kitya ne ku bye nali nnoonya. Kino kyali kyetaagisa okulingizaako mu kyuma ekitono eky'Abakalya and Sons Limited naye ntya. Ekiro ebizimbe byali bikuumibwa butiribiri ow'emmundu, ab'obusaale n'embwa ate nga n'ettaala zikeesa zeememula. Bwe ntyo nategeka enteekateeka zange nga 3 kuba baalugera nti atega ogumu. Bwe zaggwa nga nninda kakisa lwe kalinkwata nzikozese. Yiiya yali ambuulidde ebika by'ekkufulu ze baali bakozesa era nga nfunidde n'ekifaananyi ky'ekisumuluzo ky'oluggi olw'ekyuma ekitono. Yali era ntegeezezza ennaku ze bataateranga kukolerako. Najingajinga kaada y'ab'amasannyalaze nga ndabira ku y'omuvubuka omu eyakolangayo. Ebyo nga biwedde natandika okweyisaayisa nga kumpi buli kawungeezi ebweru w'ogusenge gw'olukomera lw'Abakalya and Sons Limited we nateebereza ekyuma ekitono okubeera nga nsuubira nti osanga nnyinza okukiwulira nga kikola. Natengejjera busa. Ebyo nalaba biremaganye ne ndeeta akuuma akawuliriza okukankana kw'ettaka ne nkasimba ebweru w'ogusenge okwolekera ddala ekifo we nalowooza ekyuma kye nali njigga okubeera ne mpuliriza. Kye nawulira kyankwasa ku mumwa. Kyamazima kyo ekyuma okukola kyali kikola naye nga tosobola kukiwulira na kutu kwereere ng'osinziira we nnali. Kyali kigugula mpola nnyo naye ng'engugula eyo si y'ebyuma ebisa kasooli.
saalina kirala kyakukola okuggyako okulinda olunaku olulungi. Ennaku ezandibadde ennungi bwe zajjanga ate ku nkomekerero n'enaawuukayo omukoosi. Waliwo olumu lwe nali nsitulira ddala nti nenkyaza abagenyi be nali siyinza kulekawo. Baagenda okukyaluka ng'obudde buyise sikyayinza kwaŋŋaŋa ddimu ng'eryo ku ssaawa ezo. Waliwo ate bwe nagenda ne ntuukira ddala ku kizimbe naye mba ngenda okukonkona ekirowoozo ne kinzijira nti bw'okonkona ofudde. Neeseebulula mpola ne ndaga ku ludda olulala olw'oluguudo. Mba naakatuukayo ng'emmotoka ya maneja eno yasibira ku mulyango nga maneja avaamu ng'aggula luggi ng'ayingira mu kizimbe. Ko nze muli nti ndula. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire wano olwaleero we tujja okusinziira tolekere twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.